engalo zino kola zeefunya, bwe zimala okwefunya ekisajja ne kizinyweza n'olyoka okuba ekikondi. Mu famire yammwe temugenda kugabana kyekimu. Waliwo ono agenda okubasukkulumamu nga muwanvu, waliwo ono mutono, waliwo ono nga gwe mutima gwammwe, waliwo ono nga yasinga okukola emirimu emingi, waliwo ono nga yabasinga amaanyi. Muteekwa okukwatagana gwasukkulumye mu banno oyambe ku ono asinga okukola emirimu, okwate ku ono guno omutima gwammwe, musitule ono omutono ate mukozese amaanyi g'ono musobole okwezimba. Ono asinga okukola emirimu mu nnyimbe zammwe, mu nkiiko zammwe talina ssente bambi, naye amaanyi ge gali awo. Ono naye si w'amaanyi nnyo, naye ate yakuŋŋaanya famire era yatuddeko obusobozi obukuŋŋaanya oluggya. Kano ke katono naye bwe katakwata ku kintu mu luggya olwo tekisobola kunywera. Gwafunye ensimbi asukkulumye, naawe ow'amaanyi mwegatte muyambe bano bannammwe musobole okutambula. Empya z'abaddugavu omuntu omu afa, oluggya lwonna, ennyumba yonna n'ennyumba ezisangibwa mu luggya olwo ne zifa, kubanga yali omu nga ye Katonda omutono.